Amazima gali nti omuntu eyajja okwonoona eddiini y'Obuyisiraamu eno teyatuma wabula yeesitukira ye kennyini ng'omuntu. Tudde mu mazima agakaawa, omuntu eyajja okwonoona eddiini y'Obuyisiraamu teyatuma wabula yeesitukira bwesitukizi. Seeka mulamba olina mu kiti kya bwaddokita n'okwata omuzindaalo n'otuula mu maaso ga kamera n'oteekuba yadde mu kifuba n'oweebuuza nti bannange abanaawulira ebigambo bino bajja kuwulira batya? Mulimu ensonga ezimu nga tezeetaaga kujja ku midiya, naye baseeka kabampaane ne kabandabe asusse, oba mukitegeera? Okitegedde? Eddiini yaabwe eringa kajiiko, kugamba erimu yonna ewerera kajiiko. Ne bamubuuza nti soma mu Bayibuli ondagemu ebitta okusiiba, tugenda kusiiba kwa nnaku 40. Pastor tusomere mu Bayibuli otulagemu ebintu ebitta ki? Ayinza kubyogera. Kino kitta okusiiba. Christmas etatuuse nga yeetaaga tugiddemu ebeera etya? Mugenda mu maaso n'okuvuma omuwala oyo n'abantu abalala balina endowooza ng'eyiye. Naye nze bwe ntunulamu ndaba ng'ate abo be basiraamu abatuufu abaagala eddiini yaabwe. Lwaki? Kubanga ebbanga lye mumaze nga musomesa ebintu ebyo, nzikiriza 100 ku 100 mufiiriddwa nnyo. Eriyo abantu ababadde baabayesiga nga babalabira ku nnyambala ne balowooza nti muli bantu batuufu, nga balowooza muli bantu balungi. Naye okuva lwe mwatandika okusomesa ebintu ebyo, waliwo abantu abalina bamaama baabwe nga si basiraamu, nga balina bakitaabwe si basiraamu, balina mikwano gyabwe nga si basiraamu, naye nga baludde bakolagana nabo. Kati we mukoma okusomesa obukyayi, omuntu ono atuuka ekiseera n'agamba naye si kaddiini. Era nzikiriza nti ebyo bangi abali mu mizikiti naye ng'emitima gyagenda dda, naye nga gyali kubanga talina kyakkola. Abo gye bali, mukkirize mugaane, abo gye bali abafaanana bwe batyo. Naye nze nno mbawa amagezi oba ndowooza bwe nti musobola okusomesa ekintu kyammwe nga temulumbye. Nze nzikiriza nti kisobokera ddala ne musomesa ebintu byammwe nga temulumbye Bakristaayo. Naye we mukoma okulumba Abakristaayo, we mukoma okweteeba, ekisookera ddala muggulawo oluggi lw'Abakristaayo nabo okukeberako gye muli. Ekyo kye mutamanyi. So nga mulina ebintu bingi bye musobola okusomesa, naffe ne tuwuliriza ne tulaba oba ddala bituufu. Ekyokulabirako, musobola okutusomesa lwaki bwe mugenda e Makka mujjamu engoye. Ffe ebyo tubitunuulira nga naffe tubyewuunya ne tugamba kijja kitya omuntu omukulu ate okugenda mu kifo kyayita ekitukuvu ne yeeyambula, n'ayambala enkutu, n'alaga ekifuba n'olubuto. So nga wano e Uganda tasobola kikola ng'ali mu muzikiti. Kati ebintu ebifaanagana bwe bityo bye mulina okutusomesa ng'Abakristaayo. Kwega mutusomesa ebintu ebyo bye twebuuza munda mu ffe nga temunnatuyita bakaafiiri. Tulina ebintu naffe bye twebuuza ne tugamba naye kino kigasa ki? Kubanga ffe tetubirina. Ffe tosobola kujja mu kyaki nga weesibye enkutu ng'olubuto luli bweru, ba asha bakufulumya ebweru ne bakufunira ekyokwesibako. Ekyokulala, twewuunya naffe ne twewuunya ne twebuuza naye abantu bano lwaki bwe babeera e Uganda baawula abakazi ku basajja era ne bateekawo n'entimbe, naye lwaki ate bagenda e Makka babeera n'abakazi batuula nabo, bagenda nabo ku jjinja wali ne balinywegera bonna ng'ate abasajja tebambadde nga n'akoomunda akabikka omulalu nga nako baakabajjeemu. Kati ne twebuuza ng'Abakristaayo, ekyo ate kijja kitya? Lwaki kiri bwe kityo? Kati ebyo muteekeddwa okutusomesa, si kutuvuma, si kututyoboola, si kutuyita bakaafiiri. Mutulage ebintu ebifaanagana bwe bityo, kwega mutusikirize oba ntegerekeka mu lulimi olulungi nga mutusomesa nga mutugamba nti Abakristaayo kino tebakimanyi naye kino kye kitegeeza. Mutubuulire okubasalako enviiri
okubasalako ebirevu nga mugenze mukulamaga kyongera kitya ku bukkiriza bw'omuntu? Kitegeeza kiye? Kiyamba kitya okukuza omuntu mu by'omwoyo? Kubanga ffe tumanyi nti buli kintu omuntu kyakola nga kyanzikiriza kiteekeddwa okuba nga kirina kye kigatta ku kukkiriza kwe, ku mwoyo gwe, ku kutuukirira mu maaso ga Katonda. Kati omuntu bwe bamusalako enviiri, ekyo kyongera ki ku kukkiriza kwe? Ekirala ekitutawaanya ng'Abakristaayo naffe twebuuza, lwaki musomesa nnyo okukyawa Abakristaayo, ne musomesa nnyo ne muteeka essira nnyo ku kukyawa Abakristaayo, ate ne musomesa essira ne muliteeka nnyo ku Basiraamu okwagala amajjinni n'emisota? Era ne mutuuka n'okubagamba nti Omusiraamu yenna ateekeddwa okukkiriza nti amajjinni baganda be. Naye ng'ate mumukyayisa Josefu gwe bazaalibwa mu maama omu ne taata omu, nga mumukyayisa John gwe bazaalibwa mu maama omu, nga mumukyayisa taata we, ne mutuuka n'okuga nti taata we bw'afa nga si Musiraamu, sala enkoko olye. Ate ne mumusomesa nnyo ayagale nnyo amajjinni, emizimu agyagale nnyo, atuuke n'okukkiriza nti miganda emizimu baganda be. Kati ebyo byonna tubyebuuza. Singa mutuyamba ne mu bitusomesa ebyo, ne mutusomesa obulungi obuli mu kukyawa Omukristaayo n'oyagala emizimu, kwega bwe tubitegeera naffe ne tulanga bikola sensi nti osobola okukyawa omuntu ekyayinza okuyamba n'akuwa omusaayi. Osobola okukyawa omuntu ekyayinza okuyamba n'akutwala mu ddwaliro nga ayina emmotoka gwe nga toyina. Osobola okukyawa omuntu asobola okugulako ebintu ng'ate emizimu tegiyinza kugulako bintu. Gwe mukyawe, kyawa omuntu oyo kubanga temukkiriziganya mu ddiini, naye ate yagala nnyo emizimu. Emizimu gyo gyagala ennyo gisembeze era bafuuke baganda bo. Kati ebintu ebifaanagana bwe bityo bye twandyagadde okutegeera, bye twandyagadde okumanya. Lwaki mukyawanya Abakristaayo ate ne mwagala nnyo emizimu? So nga ate Abakristaayo be baneiba bammwe, be bamaama bammwe abato, be bakojja bammwe, be bakizibe bammwe, bwe muyonka ebbeere erimu. Kijja kitya okuba nga kiri bwe kityo? Ebintu ebifaanagana bwe bityo mulina kubitusomesa mu lulimi olutegeerekeka olw'okwagala. Kubanga ffeno mu Bayibuli Yesu yasomesa nnyo okwagala. Bwe tuba tunaayiga otusomeseza mu kwagala. Ndowooza ntegeerekese. Kanzikirize nti siina gwe nvumye, kanzikirize nti siina gwe nnumbye, kubanga mwe mukozesa nnyo ekigambo ekyo batulumba, naye ng'ate mwe mulumba. Nsaba munkwate bulungi, kubanga mmanyi nti tusobola okubeera awamu newankubadde nga twawukana mu kukkiriza. Nze kuba mmanyi tusobola okusigala nga tuli ba mikwano newankubadde nga tetukkaanya mu nzikiriza. Ekyo bwentyo bwe nzikiriza nze. Ekyo Bayibuli kyensomesa. Ekyo Yesu kyasomesa, nti tusobola okukkaanya mu butakkaanya bwaffe ne tusigala ffenna nga weetuli ku Friday n'ogenda n'osaala, nange ne ŋŋenda mu lunaku olulala lwonna ne nsinza. Tusobolera ddala ne tusigala nga tukolagana ng'abantu, weewaawo twawukana mu nzikiriza. N'olwekyo njagala kubasaba mikwano gyange Abasiraamu, ensomesa eno gye musomesa ey'okwawula mu bantu, ey'okusiga obukyayi, nzikiriza teva wa Katonda, kubanga Sitaani ye yajja okubba, okutta n'okuzikiriza. Kati Sitaani agezaako okubba okwagala okuli mu mitima gy'abantu, ateekemu obukyayi okuyita mu kusomesa kwammwe. Ku lwa Katonda n'ensi yange, nze